abaana ku 10 kuliko omu abatuuka e Dubai oba ewantu wala wonna wonna kuba basically tubagamba nti oba malaaya buli Dubai nesooka n'ebifo ebya bimba malaaya ne katogera ku Dubai batono abagenda okutandika okukola ebintu ebyo nga batakimanyi kikyagenda kukola bayivana wana abasinga nga bakimanyi nti bagenda okukola okujjako naye no 1% gyenjogeddeko be bana bava mu biyumba ng'atolosa atuuseyo bakwano be bamukubidde essimu bamuwadde bamugambye tolokayo mu rooms zaabwe abana baddeira bagenda baba n'ebiziniro byabwe tubaliriza nnyo mwenna abatulaba amannya nze Jonas Ntongo maliriza ate nateeka omukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gwena yakatwengako gendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu awo waba olunaku olwaleero kyamukisa mulungi nnyo tukyaddeko waneeno ku Jojo Glam basangibwa waneeno mu katale e Bugoloobi shop number 43D yina yeetaga makeup bintu we bityo with installations, eyelashes, contacts. Buterevu wano oba osanga Jojo okubanga atakukolako service ez'omulembe era twegatiddwako Jojo omusamma from Dubia DXB weewaawo tulina emboozi nnyingi nnyo tetugenda okubanga ate tubasosootera olunaku olwaleero agenda kuba tunyumiza emboozi z'e Dubai ebintu ebigenda ddala mu maaso n'okubanga ate abi happeninga eyo Dubai abasinga gye batali emboozi agirituletedde mu full swing ndowooza nga tetunneeyongerayo soka obuze kuba tulaba abatuwuliriza n'abatulaba tusanyusa kubalabako nze ayogera nze John naye nkusinga kukozesa Jojo Glams for my social media handles. Ogamba otya? Nze ndi John ogamba otya? Obulamu bulungi? Alhamdulillah we're good. Abasama temukwatika era kyaddaaki leero interview twa planning for so long for us to meet. Yeah, we did naye tubera busy. Kampala ya kunoonya sente totuulira wamu. Sikunyirira gy'onyirira. Anankubye emiggo. Byonna bisanga no ku Jojo Glams. Ku Jojo Glams wano okawuka. Goloobi. Kale olunaku olwaleero nga tutandika ali eyo atulaba yandiyagadde okubanga ate amanya emboozi yo bwetandika opangapanga otya okubanga ate oyolekera e Dubai okutandika okukola process yakuzibuwalira abantu bangi visa zibalema tebazifuna bakakkana basigadde waneeno ng'ate baagala ogendako e Dubai bukyali kitya? Nze nafuna chance saafuna chance mbi nti namaliriza ng'ate abalala nedda nafuna eyange seenoonyeza nnyo visa. I got a friend nalina mukwano gwange agenda mu Oman ne mubuuza yakikoze ate nanconnectinga ku mwami omu bamuyita omuka ng'atambuza abaana mu Bawarabu naye ne mugamba siso agenda weba njagala kukola naye naye byagenda kukola bwakadaama nedda waka mu nnyumba nedda ne mugamba specifically I can do teaching like in schools because I'm not a teacher by profession no naye mukwano gwange era ngambeko kale nti Abawarabu bo azonga omuntu asooka okwogera ku Luzungu basobola okuwa nti osobola okusomesa abaana ewaka so nenjoga n'omwami oyo n'abanga nnoonyezayo mpolampola mpaka bwe yaŋŋamba but I was specific nti njagala genda Dubai nali saagala Kuwait oba Oman oba ki era namugamba nti kyenjagala kyekyo nanoonyeza nemaliriza nga ne mu Abu Dhabi nasooka mu Abu Dhabi by the way si Dubai. Ng'olwogenda kukola mirimu ki? Nagenda mu Abu Dhabi nali ngenze kukola nga bus attendant si baba no ez'okusomero school bus z'abaana but when natuuka mu Abu Dhabi that was 2016 mugwokunaawo when natuuka ate nga it was another story nabikolamuko katono nabivugamuko ndoze myezi ng'ebiri nga mubirimu nga nkyalika e-visa because wotuuka otuukira ku visa yo nagendera ku visa yange nesi yali yange gayi yali aginkolidde naye nagikola nga yange yakimunoomu so nentuuka ne bankyusiza visa nebuza ka e-visa kali ka myezi 2 nga ndi mu masomero naye nga tekiggwa ku saidi yange nga tutambula nnyo muyinza okutambula Uganda nga 10 mu lunaku lumu kati nga sibisobola so I got connected kubanze ni mujagujagu sisemba kati nefuna kwaba abana twapikinga nga mulimu omukyala yayinawo waliwo omuwala yali muna Uganda
nangamba asobola kunfunira omulimu ewaabwe waka wabeera nemba nga nkolayo nga nsomesa abaana jjukira nkyali wano ka e-visa by then kati nenjoga ne boss wat yali andabanga nga mpikinga abaana jjukira abaana bwe bapikinga tekiringa ne Uganda nti emmotoka y'omwana emukima omutwala ku ssomero emukima gwe omwana omuteekaawo bo ne bamupiikinga bo olina okuvaamu mu bbaasi n'oyaniriza omwana n'omwabuhaaga onobeera swit eri abaana n'omusitula mpaka munda mu bbaasi n'omutuuza n'omugyako bag so buli mwana kati abazadde baba bakulaba ku cameras of course abantu abo balina cameras so nze okwogera nabo okufuna omulimu okutandika okusomesa ewaabwe tekyali kizibu nenyingirayo nentandika okusomesa omwana basically kati ate wano kyali kifuuse nga kiyumba kuba kati nali nvudde wano ku bbala mbadde enkola kati ate wano ndi nabo nga mbeera waka obulamu kati otandika atya okuba nga ate obutambuza was the life there soft? Most people be like ogenda Dubai bannanga oyinza okukola nobeera nga akalogoyi. How was it on your side? Well, may God bless that. Abantu benakoleramu bali baagala muntu asomesa bana abawalabu benali bali bayinamu kwa sente omukozi afumba emmere ayoze driver tosomusanga kola kino so ate kati gwe omwana obeera so crucial wakaawo nti tosobola nakutuma kuva mu pre-room y'abaana olina kubeera omwo okulabirira abaana baabwe kubasomesa nakulabirira abaana gwe byensula byali bitya yeno waliko mu bed space bed space ate bya luvannyuma nga nze Dubai jjukira Abu Dhabi nabeera emyezi nga munaana nali Abu Dhabi kati awo nawo nenvaawo nabeera ebbanga linabeerawo naye nga ndaba kati ndi enclosed ndi mu nyumba weero ng'osobola ofuluma n'ogenda ng'omaze okukola naye nga era olina okudda ewaka ate nga sibyagala kati ate nga nabakono bange bali Dubai nga bakikuba kati nofuneyo ogundi ng'owuli oyagala ogende Dubai njagala genda kubeera Dubai ekiro kyange kyali kyakubeera Dubai si mu Abu Dhabi lwali olwo n'ogende Dubai nagenda nenfiirwamu kaawo nenyonyola baboosi bange koza nali maze okugula station yaabwe nga tebanjagala ng'egyobeera mu baana ng'obeeyisizamu bulungi neyali nfiiriddwa naye nkomawo e Kampala bwe nakomawo nakomyawo ku visa yaabwe nali nina visa yaabwe nga switchinga kati nenzijja okuziika nenfuna omukisa nti nali nnyonyonyi yansula Dubai bwe natuuka e Dubai nenkubira kyali wange omu nemugamba ndi mu Dubai nangamba kanzije kupikinga ku kisaawe ojolabeko wembeera bwe natuuka nga ndaba obulamu bwanjawulo nga semanyira kumanya nti Dubai banywa abantu mu bawarabu osobola okunywa kabiya osobola okunywa kashisha Dubai actually kimu gyekiri teba embizi y'abasiraamu gyeri buli kimu gyekiri walya kanyama tomukubya mikondekanze sirya mbizi Okay, otandikirawo kati okulaba nga obulamu obubeezaawo e Dubai. Did you finally find something to do? Nabere Dubai nze nimujagujagu kati Dubai opportunities nyingi oba otuuse. For me Dubai is home, another home away from home. Opportunities nyingi okujjako nkukiriza nga gwe omuntu nti nze ndi kisembo. Yes, kati nabeerawo awo babosi bange nabagamba nembabulako actually nababulako saddayo nensigala mu Dubai kati ate omuntu nali mbeera nga mbeera deira esabukaawo like a daily estimate kibanga kitya okuva mu kibuga deira eri mu Dubai eri mu Dubai wenyini nyini mu kibuga ate abantu abaana bamujjo nabagamba nti babalira Dubai n'atasanga babalira Dubai actually ku bantu bawulira nti mbeera Dubai ku bantu 10 kubaako abantu nga babiri abanyere Dubai je abaana bayita mu buyisi babeera eyo Ajumani babeera Fujairah Ras Al-Khaimah Sharjah ate Sharjah sina wala nnyawo kumpi osolo ya bus bitundu nga byesudde from Dubai from Dubai gabona ogamba nti Makindi ensambya naye nze nali bakyali bange bonna nabasanga bali Dubai nga susu akuva Dubai n'otandika naawe okukola netandika okubeerawo watandikiramu kukola e Dubai omuntu atandika okukola e Dubai nasooka nava e Kampala nali manyi okusiba enviiri ebyemikolo byonna nga mbimanyi kati nasooka kusiba nga nviiri nesibanga enviiri nga ntambulanga nenga nesiba enviiri mu mikono gyange nga kyalina akaviisa kange jukalira otulako butulusi tebankansolingirawo okunkansolinga bankansolinga luvannyuma ate nga zaaba kubire kati ate nga n'okubagamba nti bankansolinge kati nembeerawo nabeera emyezi ng'ena nentuka ekiseera kati nga njagala kukyusa nange netwongole nga ebintu bya poliisi ebyo bikiika nembeerawo kati mu kusiba enviiri awo mukwano gwange omu wali omwana gwe nasiba enviiri nemukolako ne makeup
nanconnectinga ku bawala b'e Dubai. The girls in the XB. Yeah, Okay. the wise ones. Yeah. This are baita They're bamalaya. wise ones. This are baita bamalaya ne ba aunt tukozese ba aunt. Mamada. Nanconnectinga ku ba aunt. Sabakolamu kokko njagala tukafule clear from the beginning. I've never done prostitution, never. Nababeerangamu nga nsiba enviiri nkola enjala nga ntimba ne ku bupatepate cause benjogerako buli muntu ali e Dubai nga manyi cause nabeera ebbanga ddene. Ogamba gwe emirimu gy'ogenda ddala maaso kubanga okola gyali gya mikono. Mikono kubakolako basiba nviiri ebintu ebyo. Anything concerning beauty nabeerangawo. Ne tubona bya beauty kati nga n'oba oyagala kyaliwo nga tolina oyina weeyagala okugenda nga cause natambula Dubai nenkitegeera. Natambula Green Line nenjimanyi train nenkwata Red Line nenjimalako. Metro. Kati champagne omukisa nti nentegeera buli wamu kati ng'abantu bamu bankubira masimu Joel ndi sitaka wano like oba nti waliwo mukwano gwange ali wano naye tamanyi kikyakola kati nga ngenda ne mbasinkana abamu tulina pati wano tumanyiyo nga bagamba sina byakola tugende ffenna. So I met a lot of people abawala bangi benasisinkana. Kali njagala okumanya oba omulungi ali eyatulaba yandiyagadde okumanya emirimu gy'ogenda ddala maaso n'okubanga okola how were your packages ng'omuntu omukola akaviiri n'anyuma n'alabika obulungi oyinza mujjako sente mmeka era oba kyajinganga abeene e Uganda kiba kikyuse mukisa nali nyenyonyaki kunoonya sente kati toswagenda kugenda kugenza okukola kuba anti oyina like specific amount in your head that I want this. No, you don't. With them, what I learned, you don't fix prices. Gosobola okuva ngo banye ofunya akali mu muntu akubira essimu njagala kunsiba nviiri kunkola ka make up n'enjala n'ogamba jagenda nkola ya artist ekinene nyampa eyo ng'ebitaano munnange ate ebitaano ndira bitano utwala atano wano. Yes. Kati ate gwogenda n'omukolako omuntu n'asanyuka asobola n'okutiipinga n'akuwa yes nga kuliko nga mukoze package omuntu wadde osine obedde bino n'obikola olina gwe mubongo obwo omutwala 5 omuntu n'akuwa 8 ate ku lunaku lwennyini yes omukozeko ku makya ssaawa nga 5 n'agenda n'akola nga bagenda ne bafuna abasajja abagagga be bakolangamu eyo mu JVC JBR mubimanyi kati obuntu bw'okozeeko by the bintu birimu sente era buli muntu abaana bakola ebintu by'enjala temwenyoma n'ebyenviiri byonna anything concerning beauty Dubai birimu sente mbawarabu bonna birimu sente kati ng'osobola okuba nga okoze ku makya ku muntu omu kati nga nze bwondaba ssaawa zino omuntu yaze n'ankolako n'omuwanga emitwalo 5 oba 8 zonna zibadde osaze omuwa n'omumaliza ssaawa nga 7 ez'emisana naddemu nakubira essimu ng'alina kasitoma gy'abadde agenza okukola okutunda ebintu bye nakubira essimu olumu abamu si bonna naye abasinga I think 95% of them bakwata mu nsawo ez'abasajja babba nga empala agisudde eri wansi balina okukwatamu bakola ebintu ebyo babeereyo ku mawanga babikola of course mwe bajja sente kuba kati osanga anyway bano abalaba eno wansi downtown saakwakolako bbanga ddene nababeeramu katono nti ate bano abamudaira nababeeramu katono ne maliriza ate nga maliddemu bali abaana abamalayo abali mu marina ba corporate girls. Like there is marina in Dubai. Yes. Marina yebeetya. Marina kyalo kiri e Dubai nga bwolaba nti e Kampala tulinamu Kansanga mu Nnyonyo biki ebifo by'abagagga kati marina wabagagga n'abawarabu bingi tebasobola kubeerayo. Bazungu be baliyo basically. Bazungu be baliyo. Kati nga bano abaana bafuna ekifo specifically. They go to beaches, nice beaches. Ne beetega. Ne baba ogenze okubyo kubanga kyobomanya mu nsi yonna ewantu wonna ndowooza ekyo kitali waffe Uganda abantu abasinga people are sex hungry. Ne bwoba otambula actually people need to know nti si buli muntu ali yeetunda nti abawa ku kikubo mulimu n'abeetunda nga balina n'emirimu. Yes. Otambula oli ku bibyo oli najja n'akubuuzaako hi sister I like you n'omugamba okay thank you asobola okugamba I have this kind of amount can we have sex osegeera kati olina omulimu gw'obadde ogenza wakoze onyuse ogenda nga ku grocery store obusanze omuntu bo bali straight forward teri budde bwakukwana no one has that time okujjako ng'osanze Ssekiganda
Nakiganda n'asanga Ssekiganda ne beeyagala naye bano nti osanze muntu bano ababogwa aba Nigeria aba Cameroon baki ba Senegal and most people abantu abali ku kiyunzi nzikiriza nga nzuba omu n'abalala bakimanyi buli muntu yenna yina ali ku Buwarabu abasinga balina famire zaabwe z'abaleka ewaka baba bafumbo nga balina abantu baabwe okuggyako abawala abali abasinga bebali nga basingo maamu batono nnyo abali eno ate abawala abasingo maamu era still abali ku Buwarabu bali mu biyumba naye bano abawala abagezi taswabiramu ebyo bintu babeera eno wabweru. Njagala okumanya waliwo emboozi eyagenda mu maaso awo ne linkinga yali yakuba nnyo like internet ne TV local TVs waneeno zaagizannya engeri abaana baneeno gye bava wano mu ggwanga ne bagenda e Dubai. Did you try out or at some point find out how some of these people end up in Dubai ate nga bagenze kubanga bakola ebintu ebyo ebyokwetunda? Kati naawe Jona bwetudde mu bwedda nga tuli mu kulimbalimba nsi abaana ku 10 kuliko omu abatuuka e Dubai oba ewantu wala wonna wonna kuba basically tubagamba nti oba malaaya buli Dubai nesooka n'ebifo ebirala bimba malaaya naye katwogera ku Dubai batono abagenda okutandika okukola ebintu ebyo nga batakimanyi kikyagenda kukola bayivana wana abasinga nga bakimanyi nti bagenda okukola okuggyako naye no 1% gyenjogeddeko be bana bava mu biyumba ng'ate oluusi atuuseyo bakwano be bamukubidde essimu bamugambye tolokayo nze nna wembeera n'akaliri kange kembeeramu then n'okutolosa kutyako location n'ofuna driver n'akuvuga n'akutolosa mu kiyumba kati ate n'okutolosa mu kiyumba ogenda tuukine ku ground ate birala akuleese mu fumba asobola mu kaddeeka okitegeera kati otuuka ekiseera nga tolina option okitegeera kati bange mwala nga bali ku kkubo bazunga ku kkubo balaba nga chances nyingi eza sente by the way Dubai ne woba otuddawo butuuzi oli ku bibyo koziza one time I remember I was with my friend bamuyita je mutima I love that girl so much nnyo twali tutudde ffenna kabalaza olumu nga twagala kusenguka naye nga tetunafuna motoka ngeri mukubejja kati tutudde awo kabalaza abasajja bajja batubuuza sisters hi ba Nigeria hi netubaddamu ne batubuuza nti are you girls working? Of course kati nga tulina emirimu nga sikyalimu ebyo bintu koza tukesa nembivaamu ebyokola ku bawala nenfuna omulimu legit kati netubagamba yes we are working ne batubu omu najja nankwatako nankwatako oli omu n'agamba mbu I like this one okitegeera nembabuuza what are you doing ne batugamba we asked you if you're working and you were like you were working netubagamba yes we said we were working but we didn't specify to you what we were doing so kati abaana bafuluma ne babeera nga bali free nga tamanyi kikiddako obiseera bwe bamaliza nga bayingidde mu bwamalaaya naye bana basigadde no way bagenda bakimanyi kyebagenda okukola. Kati omwana atandika atya ebintu by'okuba nga ati afuna visa afuna air ticket emutuuse Dubai ng'ate ekimututte nakyabadde akimanyi? Kati wano mukuva wano ovaawo ng'ogendedde ku visa goba otuuka oyingidde ensi olinyangamu ani abavujjirira abateekamu akasente waliwo abakyala ojja kunkubisa abakazi nga nzize Dubai waliwo abakyala bali awo dayira eyo wansi ku kikanulo eyo dayira ewasinga akavuyo akavaako ebintu byonna wabayo abakyala abakulukulu nabakyala ddala abakulu ate ntulina okumanya bwamalayo Dubai sigamba nti baana bato be bali bulimu ate temuli gamba nti balungi bokka omuntu ayinza okuddayo nagamba nze ekirooto kyange kyagenda Dubai bakwetunda babiki mulesiri mulungi no anyone can do prostitution there yes omuntu yenayina kati n'abakyala kati abo bali wansi eyo ku kikanula bona abakyala bakulu bakazi bakulu myaka 45 mwebali naye abo babeera balubabu alubabu be batya bannange ebigambo mpulira bipya alubabu babeera ba boss kitegeeza boss alubabu yeah those are the big bosses kati abakozi babajadid tibabajja kati obwana bwe basanga buli nayevu bambi kati ate onokwetunda okweya ati kulinga kuno kwa wano bayira nti olina okumanya e Dubai omulimu gw'okwetunda mulimu ng'omulimu omulala just ego but mulimu ate singa nti wali osobola kiwa ekitiibwa wali badde bakiwa ekitiibwa nti sente abaana ze bayingiza nnyingi okusinga ate abantu abala bonna mu kutandika
ng'ofunye client nga bafunye ba client abaana abo client ayinza mujjako sente nga mmeka tompise malaaya nedda bajja tandika alayeka naye yali akola ebyo bannange twakoze da disclaimer she has never been to Dubai kola bwa malaaya yagenda Dubai ng'agenze kukola ku bawala kubawunda makeup kubasiba nviiri wig installations ebintu byonna ebigwa mu kind of beauty but she wasn't part of those people so kati olunaku olwayo tumuleese kubanga atulambululira embeera abaana gye beeyisaamu nga bagenza okukola ku kyeyoyo ebintu by'obwamalaaya so atulaba ina don't mistake her for that atulaga how things used to move on mbadde nkyakubuuza nti abaana abo ng'afunye client ayinza musaba sente mmeka for a night nanka kisinzira abaluwa bw'oyogerako waliwo abana abaddeira esabuka nayifu bali awo bonna abo bonna bonna baddeira bigwa mu deira that is all deira kati abo bo bano babranda gye babeeranga actually I don't want to mention names era kojja kasalamu kati abo babeeranga eno teri makulu kozi baliwo ne bano abasajja bano abapatani bapakistani ababangali baba Bangladesh bo tebalina sente zibagaba naye ate abeeyo abaana anti bomudeira bo bamanyi nti asobola okusaba emitwalo diramu 2 actually 2 mitwalo 2 egye Uganda oba 3 gwosanze agalira sente nyingi nnyo nga taleka bulungi diramu nga 10 kati naye nga bamanyi bajja kukubba gobeera no waggulu ng'oli bize wansi ng'ensawo zitambula kati mu lumu eno mubaamu abawala nga 2 eva wabeerayo wansi omuntu wansi w'ekitanda era mu mirimu gyenekolanga e Dubai sigenda kulimba nti mu baana b'eddeira ne bakolawo ku njala nno abaana badeira nga tebakola njala lwa nsonga eyo balina okukwata muki mu nsawo naye ate bali abo marina JBR biki ebyo mission all that bo bazikola yes kati ng'olwo abasajja babatwalanga mu roomu zaabwe bennyini oba it was just hotels si mu roomu zaabwe abaana baddeira bagenda baba n'ebiziniro byabwe okogedde abayo obufu bubanga dormitories wondaba nga bapangiza yes kati abantu yenera nga abadde alina ekizibu kye kyagala okumaliriza tafaayo wawe agenda funira ssanyu azonga aza akola ki amaze mukama yatonda okumala azonga aza akoze ki omulimu guwedde abakimazi kati ng'eno abakwata mu nsawo bakwata omusajja bambi ozeemu n'akasente ku mitwalo gyonga 5 kakana tozeeyo yadde n'2 kati bwali nga bakigattirawo kati namanya nti onamusaba emitwalo 3 wandiko waggulu naye abali wansi bafulumiza n'obukadde 10 zonna ezibaamu kososa kwestimatinga nti omuntu antuvotesuya nti tebalina sente ate baba ne sente ate abantu beeyo batambula nnyo ne sente abamu abatali bannansi bannansi botasobola oyisobola n'omukwata n'omuteekako emondu ku mutwe nga talina wadde ebibiri batambula na cards abantu people don't move with cash. It's only us the ones who are broke that move with cash all the time. Nyena ngisaba na sente kati abaana bano beerenga nga ku makubo nti omusanze ali ku street y'egindi byabanga bintu bya deliveries. Hey please can you come here this Friday? Nedda okukikuba bawa kukikuba aba delivery be bali ate abali mu marina etikko omweyo kati ng'olwani abaconnectinga ne ba client ate ababeeranga ne babosi baabwe kati abo ono albabu akubeeramu ng'akujja e Uganda n'akuteekamu ssente ze zonna ne bagiba miliyoni ze nga 5 n'aga nti zimutuusiza Dubai. Ne miliyoni 5 nyingi okugenda e Dubai, ssente nyingi nnyo ezo. Miliyoni nga 3.5 omuntu oba otuuse kubako visa ne ticket. Kozi mu kugenda okozesa tuwe naye ate ebaddamu ticket. Kati bw'otuuka olina okukola n'ogira ssente za bosi wo kati ye alina okwongezaamu n'agamba ye aba akimanyi ku mutima gwe nti yakukozesa miliyoni nga 3.5 kunya okuleeta naye engeri gye bali nti bano abaana b'abaana bato oba ekiseera ebisinga these are desperate people oli waddembe okukozesa kyayagala n'akugamba nkwagala miliyoni zange nga 15 so sooka okole miliyoni 15 ziri ggwayo passport yo nze agirina
nkyagikuddiza kati bakuwa okusula naye mulina okukira ku makya mugenda mukola era kyenagambye nti wamala bwe Dubai ate bulinga obwawano bakola kiro ate bali bakola ku makya ekyo tokuba muntu ku street. Kati njagala okumanya twalaba nnyo nga cases zisusseemu mu Dubai batta abaana bali innocent abaana ab'obuwala abato kino kyavanga ku nsonga nti abasajja be babeeranga nabo nga bamaze oluvannyuma okubabba ate nabo baba beefuuliranga ne babakolako violence. Kyolina omanya kizibu okukukwata nga wabbye omuntu beepima. Leero webanga bakoledde wano nga bakoledde tugambe nga Albaraha kati wemubba wano nga mu Albaraha ne mmanya nti twakubye ejjo milioni zaffe zona zemamubbye nga sente nyingi gwe toddawo okukolerawo awo ovaawo ng'onoonya sweet and for some time ate kati ate bano abali corporate bwagenda nakuba sente bakozesa nnyo enviri za colors asobola okujja n'omusiba enviri nga za bbulu n'onyuka n'ogenda n'omuleka nga agenze okukola oba otalina ku train osumagira nakubira essimu n'agamba kumawo nkyusa enviiri so tosobola kumukwata kati olwasoose wamusibya enviiri nga za mmeka nga 250 emitwalo nga 25 nga 25 nakukubira ng'agala kukyusa nviiri just within hours ng'agala kudda mu kuzikyusa omukola endala obuzaabuza ndabika kati essente zino ze bakola do they take them to their bosses or basigala nazo ziba zaabwe bongabo nanti kati kiba gy'oli ggwe ng'omuntu nti kubanga jjuko olina ebbanja olina okusasula kati omuntu yenna nga oli musasuzi jjukira batuka ekiseera naawe n'olaba nga bizinensi ekola n'ogamba kansasula ono omuntu sente ze nzimaleyo akasente akaddamu konna akaddamu okukolebwa kambeerengamu nga nze omuntu so bw'olina okukola nnyo okuleeta sente z'omuntu ate kati bw'ogenda okukola n'otazireeta bali kutaddiyo kola ezizo ngwaggwa omuntu kososa kubaawo nga tolina kuzimalayo tosobola kati abaana bo ab'obulenzi ensonga zino bo tebazettanira nedda abaana b'obulenzi ate bafumbirwa bannayuganda sooka onnyumize omanyi obufumbo buli e Dubai omulenzi nafumbirwa omunnayuganda ne bamuwasa musajja ne bamuwasa actually most guys here like over there bali mu bufumbo babawasa I'm sorry but that's a fact kyogera mazima abasinga bonna bawase kale kikuyambako nti ng'omuntu osobola ofuna akatanda kale sabeera nnyo mu bed space sibinamu experience twabeeranga nti natuukale wamukono gwe nabeera nga tubeera mu partition naye nga era kati eno mu ddiiro wabayo zi bed space mugenda no associatinga nabo abantu nasulaga partition nga olaba room eno nga bagiteeka mu ply si bino ply buno bwe Uganda bwokoonako no baziteeka mu zino nungi n'ogiraba nga kirina kisenge yes kati nga tusasula nga 300 oba 500 nga kuliko lewa biki buli mwezi buli mwezi watu kyanyumiza ba anko be bawasa nanti mbeera onenzijukira nti bajja kunkuba bajja kunvuma abaana bakambwe kati abavubuka abasinga tebakikola lwakwagala kuba abasinga baba n'abasajja bafumbu naye kijjawo olwambeera nti oyinza oba olina omulimu ng'ofuna 35 kati n'omwana ng'ofunye omwana n'akalimu ke n'omwana alina akalimu ke nga ka 10,25 ku 3 kati bwe mwegatta ne mupangi ne muba nga musasula wamu either omwana asobola gamba nti kandipenga ennyumba oba omulenzi n'agamba nti kanywese kandiise n'okunywesa ne transportation and all that kati okuwasa si kyekisinga obubi because sometimes kikakanyako ne costs of living bill expenses how could somebody like ng'oli e Dubai okola akasenteko expenditure yeeba eyimiridde etya expenditure teri expenses eri Dubai era obulamu bwe Dubai buli even cheaper than here bwo buli expensive mu ngeri y'okulya y'okulya mu ngeri y'okusula ne transportation si wamanyi kubanga bw'oteetekamu kajjanja mu zesikozesa metro gwayinza okubonabona n'obumotoka. Metro is a public means of transport. Yes, it's cheap. It's very cheap. Actually, so okuva wano mpaka ejjinja mu ndakiika nga 15 ate ng'osobola kukaddira mu 7 nusu ka 7 ate ng'okoseza ebbanga ttono nnyo okitegeera. Kati obufumbo abantu abasinga babulimu naye nga
naye nga bakimanyi nti era ono omusajja alina omukazi we Kampala n'omukazi alina omusajja we Kampala. bali ku kyeyo kwegumya kutwaliriza kyeyo. Ate nano abakola ebyo nno by the way abawasa bali beta nti bo they get a chance to save their abadde okyanyumiza ebifo amabaala ge ag'okukyakaliramu amabaala geeyo nagendangako wa DJ Ramu ewawaswawo ku Fortune kati neebyo byali nga nkyali eno edeira natuuka ekiseera ne bavaamu abate nenzira aba uptown ate bo bagenda mu bifo bimalayo tebasobola kujja eno wansi. Mabaala kyagali agamalayo agakabi gogamba nti kati eno ye Maisonnois eno waliyo Kisa kyalimu okupronounce why it's Kisa but Kisa like something like that. Then the 5 obubalabala bungi obuliyo nga gamalayo amabaala mangi. And how's the night life? Do people spend a lot? Amabaala ge Dubai gabeeyi Jona gabeeyi kubanga olaba twabiranga edeira nga okunywa kabiya nga bucket night ng'eyo nga mulimu kunywa nono Carlsberg mulimu obugundi nga butaano emitwalo nga 12. Yes. Muzeeno waliwo eccupa kati ate bona bottle baba gwa musaala ziba sente nyingi bukadde nga 6 abukadde 6 bungi kisinza mugenda kunywa ki nga bw'omanya ebintu by'omwenge nti ogenda sanga donhulio nga noga $3.7 ate bosi ogisanga nga eri ku $5 okitegeera kisinza ate nakyo kisinza obeera wakozi twabulanga edeira nga tutuba mu beer of course nga Carlsberg oyo omukebe gwa green teri Nairo gyali naye ate mu another version ebeera Red Horse goba Philippines kati Carlsberg abeeranga club kati bw'oba obeera wano Dubai wano oli deira kumpi nga tumugula ekyenyo $6 naye ate abana bali eyo downtown eri ate bakunywera ku sente nyingi abali awo ku Dubai Mall Satwa awo bakunywera ne kulira $10. Ebbaala zaabanga z'Abannayuganda bokka oba ez'Abannayuganda zemanyi sigenda kulimba bantu manyi zireka deira kuba ate tosobola basanga mu mabaala nga yagali mu Palm Jumeirah oba n'obuwali agadde ogendayo first of all the class you can't afford it okitegeera oba tosobola mbeera nti teri byagenda kwerabisa nti okujja nga tosobola nze ngenda genda ewantu ntuukewo nga sigenda kwebutagula because most of the clubs enene ate you come on an invitation esali za invitation you have to pay for them ate highly so wosanga olina okusigala eno wansi wataserebwa kale nga tumaliriza final remarks about this bubaka kibani bayagadde okuba nga atowa abantu. I think it will be Abannayuganda abasinga I feel bad about some things like ekintu ekisinga okunduma ku bantu osanga omuntu ng'avudde Uganda nga alina omulimu gw'amanyi mu mutwe kati nga zibonava wano actually wenkijjukira mpulira n'obusungu nti ovudde wano omanyi oli beautician amanyi buli kimu ate noweeselinga lesi nti ogenda tobe ng'ozunga mu mabaasi. It was very stupid. Omuntu tulekerawo kwekkiriranya. If a chance comes along, could you give DXB another chance? Of course. No, not even a chance. But you know, manyanze chemanyi kiri kimu ndi muloko we Dubai. Uli munansi weri? Ndi munansi. I was there for 6 years. My dear, naba ne cards za Emirates emirundi enazo na nenzimalako 2 years. Yes. Nekyala baddeko ngavudde mu bino ebyokola mba aunt because ntuka kisanga netaaga I needed security for myself. Nemmanya nti kati bino yes sente nali nga nzikola naye sente zaba abantu eziri mu mukisa osobola okukola akakadde leero n'okoma ne mukanywa kuba omanyi nekyo ojja kufuna endala. So natuuka ekisanga ne visa zikumenya okukolanga visa all the time nekyala nagenda nendiwalako awo omusujja negumpisa bubi nnyo naye nga sisobola nagenda mu ddwaliro nga sirina mpapula ngali sina insurance so nga nagenda wa Dr. Nganda dokita ojja kasalamu ako kubanga ayinza okunzisa nga nogenda w'omusawo omunayuganda okujjanjaba kuba yaba ategeera ekyo ekiba kikuluma nga gwe omunnansi nti baita bana ddagala lyaffe so kyampaliriza okunoonya omulimu
nfune that security era nengufuna Majidwa full time era actually Anagamit Carrefour. Majidwa full time actually it's a franchise company. Yeah, I know. Baina to me ndi bebakola. Baina Gondiza esinga ziri mu Paris, France. Yes. Kati nakola nabo at least be bayinza n'okunjulira abo abaana cause manya abantu bagenda kuva bakube mulabe bichi. No, I had a stable job in Dubai. Nenkolayo for almost 3 years. For 3 years. Nenenvayo nga tebinkolera nensalawo nenkomo e Kampala. Era big up to my girls abali Dubai, abali mu DFCU wenalinga nkolera ku branch ya DFCU. Yeah. Bange sibula abatulaba. Abatulaba. Actually samaze kyadonga mbogamba abantu. Abantu baleke abana bagende Dubai. Bo manyi wava wanongo ine bitabo byonti let's say ovula ngo bade professional nurse. Osofuna omulimu okugenda n'oteekayo n'osula sivizo n'ofuna omulimu ng'okolamu ekyo kyokola. Nze nkyagenda Dubai era n'omwaka ogujja ngenda kubaayo naye sisobola kudda Dubai genda kukola mbunoonya mulimu genda kukola kino no sisobola. Of course I'm well connected. I have a friend of mine there in Dubai, Arideira, JB Saloon, big up to you people. Betty, the best hair stylist in Dubai. Oyo mwana amanyi kyakola. Luzagwe namba 2 gwa mudirira. Yali anzikiririza mu makeup. Tosobola gamba Betty, but tosobola mugamba muntu yenna. N'abantu bambe Dubai nkomawo. Yeah. Nene Uganda we tuli saga abantu balowooza nti ngenda kuva wano. Kale bagambe business yaffe ba client. So ba clients muje mutusanga ebugolobi mukatale ku 43D tukola extensions, lash extensions, sorry. Muli hybrid tukola one-on-ones, tukola makeup tamundaba. Don't I look nice? I look good. So good. Yes. Tukola tu hiring ane wigs, buli wig tujirina jona one. Buli wig tujirina. Ate ku sente ntono. Yeah, naye ate wig n'okujjango tusena kuwa wig yange kakadde ng'ogenda kumpa mitwalo 8 for 3 days. N'okujjango ina kyolese something that's tangible. Yeah, sure. Yes. Kale n'olwensonga tugenda kuba ate tukoma wano emboozi tugikatinze short just because of time. Yeah. But I'm very sure we shall link up next time. Tubeeka ate ekirala oba ekipya kye tunaaba tuleetera abantu tubanyumize obanyumize emboozi olina mpitirivu naye weegi kati otaddeko TikTok yaki. Sorry. Kale mubeere bulungi. Okay,